nga bajja kwebuuza bulungi tamulinaako buzibu baka tumutuusaako ani atalina buzibu ku munne omusibe waffe Frank Antambi ye tamulinaako buzibu kubeera ye mu mutima gwe akimanyi talina kyeyakola kyeyamukola naye ye bw'alaba nga alina kyeyamukola mu mutima gwe we are human beings we are liable to mistakes amusonyiwe mu mutima gwe naye ye nga ye ali ffe naye tamulinaako era bamusanga wale lwa kooti ne bamusanga wanga bino biwedde tamulinaako buzibu tesigala batambula bonna ekisigamu kimbawadde olwaleero n'ekirala nsaba poliisi zaffe zino tuyiseemu mu nkola omuntu nga Frank Antambi musajja waabi nnyo oba omanyi ogenda mutwala mu kkooti kumusiba okitegeera at least muweeyo chance ayite abantu be bajje mu bwangu baloyeyo bajje mu bwangu n'engeri gye bamuvugamu yali ya speed musajja w'amaanyi at least omuwa chance n'afuna ku bantu be ne bajja ne bakola ki ne babaawo kintu kyatukwata speed nga tetwetegese naye tujja kumugjayo Frank Antambi omusanze mu mbeera nkiye agambye ki ali akyati si mubi okwaba okwange si mubi musajja mugumu nnyo era ekkomezo yali ewuunyiza Frank Antambi yaani kati bakyayomba ali mu bantu abakamukyala bawera ne lukaaga era baagala kugoba bantu kiraze nti omusajja w'abantu sawa yonna purizoni yeebuuza Frank Antambi yaani sawa yonna bamutalwa abantu bangi kujja kumulaba baagala muwandula w'abantu abantu basusse obungi baagala muwandula tugenda tukutadde abazitooweredde emusime oli musajja olwanirira obwenkanya bw'abasajja ebintu obirabye nekyenda kutegeeza bannayuganda nti ekkomera teryewalika oba oyagala oba toyagala sekiri bakyatakampawo atali kyambala naye mu byonna kyetulina okumanya nti lwoyagaliza mukakitawo olutanyoka emirundi egisinga tewali muntu yandiyagaliza musajja munne kumulaba mu kkomera nsaba enjuyi zombiriri zikkakkane ffenna tufunemu okusonyiwagana bino byansi ate bibaawo aye ne bisootingibwa tewandibaddewo nsonga lwaki okukkiriza omunno okugenda mu kkomera naye wabaawo ng'embeera olusi yalemeddwa okontrolingibwa ekiwunzika ng'Antambi ali mu kkomera njagala oludda luli lwekube mu kifuba lusonyiwe kubanga nze njogeddekoko naye mulabye ng'ali mu mbeera oba oli awo gyenyinza okulowooza nti etali mbi newankubadde ate era awo tosaga nti si mbi kubanga si waayagala okubeera naye mu byonna kyenjagala okulumya bannayuganda musajja munnaffe ali mu bulamu oyinza okulowooza nti si bwe bulungi ennyo naye ate era bw'otunuulira basibe banno b'abantu abalala oyinza okulowooza ate ye tali bubi nnyo lwaki nti twakatuukidde abantu abadde baakayingira aŋŋambye nti bali 5 kulaasi era buli musirikale naakubuuza owa entambi yaani Ntambi njovu gye batadde mu kaveera ekaabiza we twogerera eri mu kulwana kavaamu kyejja kutegeeza essaala tukyazeetaagira ddala n'obuyambi bwonna obuyinza okwetaagisa mu mbeera eyo yonna bisoboka okulabika nga musajja munnaffe oyo ate mukwano gwaffe Ntambi munnamawulire ate era omusajja ayogera ensonga ekyenjawulo ekiri kuffe abantu aboogera abali analytical nti ffe twogera ensonga tuyinza okuba nga tetuli perfect 100% naye emirundi egisinga at least tuba tulinawo ku hits ezimu ezijjayoko obutuufu obw'ensonga eyo kati butategeeragano b'engeri gy'ovunuddemu gwe point gye mba njogedde kubanga Ntambi ensonga gye yayogerako ayinza okuba alina angumu yakola ki kati buvunaanyizibwa abo gwe naawe okunnyonnyola tubabuuzeeko yakiikanga emu emboozi mukati mujja mutubuuzeeko ano bannaffe munyamityana munnange ekavuga mmotoka abo bamu kubazza abadde bazze okulaba Frank Antambi emboozi mukati yonna baweddeyo bakatu nation basaba tubeere bakkakkamu ate tuleme okugiweerera muliro kubanga oyo oli ali mu kkomera ate ffe tuli wabweru ebigambo bibeere bikkakkamu tubeere bakkakkamu nota nti lwokuna lwagenda okumezebwa mu kkooti Mugaleeta akazindaalo twekatibwa kwano emboozi mukati empala nnewola yakunyumidde oli mugambe otyo bw'otandise kulwanisa bantu wemonyezo badde osigala nze kujjendere badde osigala onekeviko bwemulaba ekyana kigambye waye kigamba nti banamulya ku yidi ku Christmas namba emu waali muzeima wuuno lakani munnamityana dasi tubadde naye bonna badde bazze kulaba Frank Antambi omusajja mulabye musanze mu mbeera ati musajja temulabye tabadde mu mbeera mbi naye nga bw'omanye ekkomera oba oyagala okubeerako ne banne naddala nga tolimanyidde nnyo kubanga waliwo bali abaziba emisango abamanyira nti emyaka 2 ali mu kkomera
eka tomukulu ngantambi abadde akubiri babanga alikukolera akaseera tekimuyisa bubi naye ng'embeera ze sinungi. Wali abantu abagamba mu comment section kibagwanidde babasibe boogera nnyo bakomye ku mimwa. Ekyo muntu ayinza okyogera naye abantu bangi be basibye oluusi sinababino njagala abantu bano bategere omulembe gwe tuliko. Omuntu asobola n'okusanga awo n'agamba wakoze bubi dduyiro gwe wakoze takkirizibwa. Tebannatutendeka dduyiro kige tuyinza okukola. Kati omuntu ayogera ekintu ekyo aba tamanyi ggwanga litambula. Essaawa yonna basobola okukwata ne bakugamba nti wakoze kino. So ba YouTuber tugezaako nnyo okola ebintu byokwogerera embeera bweri mu ggwanga. Kati ebiseera ebisinga okuluma abantu kubanga ntambi bayinza okuvayo n'agamba nti agunti teyandikoze bwaki keefu tewandikoze bwati kuntokoze kati oli n'akiraba buli nejja kusaba muganda wange Jeff asonyiwe omwami Ntambi okunaale betuteekawo mbeera ate eyongera tutawaanya afulume kubanga bino byansi tusobole okutambuza eggwanga lyaffe. Mukulu ensonga yo abagamba mufuge ku mwogera nnyo n'ebitabakwatako. Anti kaakati olaba ekintu kye bayita serebu ye famous and well-known person. Tolina gye weewalamu kwogerako kubanga okwogerako kyekyo kyoba wakolerera. Kwogerako omuntu yenna atopinza ayogerwako ali waggulu era olaba nga teryakuwa budde manya okyaliwa wansi. Kakati ate ekyo kyoba okoleera okwogerako kati ate omuntu wakireeta nejjukira okwogera kuno buli alina engeri gyakitwalamu naye ng'ate okusinga parties ze twogerako era ziba zikyetaaga. Either osobola okupromotinga omuntu mu bulungi oba mu bubi kisinzira ku kyoba otambuza. Naye nze ndowooza Jeff Kiwa obusungu bwamususseeko wabadde bungi maybe abadde alina nekyayisaawo ekirala oba yadde alina kyayagala okakasa sayidi emu nti w'amaanyi naye nga nze bwe mumanyi asobola okwebuulirira ndowooza banaakwatagana ne muganda we Kiwa bijja kuggwawo kulokota kandowooze nti aboogedde naye mikwano gy'abalungi ennyo basobola omunnyonnyola era ndowooza yabadde ayagala kakasa Ntambi nti bino abisobola naye abantu abagamba mbu nno mususizza emimwa kwogera nnyo tusuka oluusi kubanza ate tebannaŋŋamba naye abagamba nti mususizza emimwa basooke bawulirize bulungi nnyo okujjako sikwatagana muntu avuma naye oba ogusa nsonga ng'oginyongera mu butuufu bwayo bawulirize ensonga ebeera mu kinyusi baleme kugamba kati bino ebyokuvuma ebirala byo bino ababivuma sibawagira era nze tojja kumpulira muntu awemula bantu nzije kuogera kutusobola kukyalira muntu awemula omuwemuzi nze kuba sikikiririzaamu ekyokuwemula noba bagusa ensonga n'osooka n'omala okuwemula omuntu ensonga agivaako n'abuuza wamubadde okupulira ki okitegede kyeggamba kati nze tojja kunaba kukomera nga nze okulaba muntu naye omuntu agusa ensonga ng'aginyonnyola wa obudde owulire kyabadde agamba danka ninamikyana ensonga zino yagala tukendeeze ku mumwa omumwa tulina mungi nnyo olususuka omuntu yenna agamba kendeeze muntu aba tonabamwogerako oba boyogedde ku muntu ekitakwata naye singa okuwola ku muntu nga naye kennyini badde bamunyigiriza tayinza okugamba kendeeze muntu naye ekyo kijja ng'oli oyogedde ku muntu we kuba mu komenti zonna zonna ezaali zitambula temulimu bonna bagamba nti kendeeze omuntu olwo bagamba tebisaidi yange ate ebiseera ebisinga ngenda kugamba Uganda ebigwete Uganda funa ebyokulwanyisa byanjawulo nti Uganda okusokulwanyisa kusene nga zisiziina nulwanyisa kamera kiveeko paka nyini anyigirizibwa mu nsi eno tolina muntu olina kwesaati era tusirike kikege kuba tulina okwogera ebigambo mukwogera muno okuva okutereeza kikege fine tuyinza okwogera olumu ekigambo ekiseera nikivaako naye kkiriza mu Uganda nti wemanya okedde ebigambo 100 mubaamu ebigambo 100 nga biyamba gwali alaba programu zimbotukolaki zitambuza nti mu nsi eno buli omu gwe kyolina okulwanyisa nga naye si kyenina okolaki famu twategeera amanyi gaffe gali mu kamera katukozese kamera jase tugambe ekintu kimu nti bwe mba ninawe enseddemu katono kolaki mu nsonyi kikegera naye nga temugera kutujjako kwogera ku kamera eyo lwa nsonga nti kamera ye mundu y'omunaku ye muntu atalina mundu ate y'omuntu atalina sente kikegera kati mu kyono kyengenda okusaba kyalo ngaba YouTuber kuba nsinza okulaba olwaleero abamuzi b'akantu muteeka omuntu mukulu nga tukolera akantu nga sooka ozikize kwateyo kaakantu nze ndagamba ekintu kimu mutukwe ekyokuyiga yewe mandi emboozi mukaliye nekishaloomu eri muganda waffe Bada Boniface huyo wali
ashani wali ashani media dance studio atono omunene n'ataka kati wabula mu comment section yakabagwe yakabagwe new content for Uganda kati kimbadde mbuuza ngawe tukunganya bwe kyekigomesa okukola ekibiina ky'abantu abantu kati oyinza okyogerako n'ogenda okuwandiisa nosanga waliwo minisita akiwandiise ddala nga tunoonya ekirala omanyi nga tunoonya ekirala nabagamba ekintu kimu ekyatulemesezza naye n'ensonga kiragenda tusi ze kutuula wansi ne tulowooza nga tuli ba buntu mujasikolamu bukozi kantu si mulimu guno omulimu gwaffe bangi abagulyamu nga ogesanga naye n'ekibiina nga yakigesa naye ffe bannannyini mulimu atukola ki batudde wansi nze ŋŋamba ekintu kimu kutuula wansi shalo ne bekikwatako oba si bekikwatako wabula ffenna wamu gaffe abagulimu tukole ekibiina ng'ekikudde wa shalo omulano gwokya bbiri oteka kyemugamba nti fayini waliwo manyi ku youtube eno oli oba amanyi munene naye nga ginnawunya gimala tabuka waliwo olunaku lwolinze kale waliwo ebizibu ebijja olunaku lwolinze ekizibu kijje otuule wuwo nga tola muntu akubira simu n'ateka naye singa mubeera wamu n'abaana abalonisa tebasobola gujjokere ku majja tukikole ng'ekiteeso kantuweka supu naawe shalo kale n'emboozi mukati n'abalala mufuneyo naku lumu tukoleyo miitingi y'abayitiro kasuula dde akyogerako ng'agamba singa ne babeera biwedde ko kyadde agamba jjo akisakozi nga muganja nga bino nga biwedde tutuulemukko gayegayeemukko nti ebibala byogenda okulaba mu miitingi eyo kyalo mujja kumbuulira nga tuli mu kamera lwansonga buli muntu ajja kujja kukwata ku namba emu agambe kibiina kyonna bajja kujja bonna meya gyali balina ekibiina nti meya amanyi ng'omuntu wokulwana ensonga z'abakyala alivoko baana basajja abasajja naye newuunya okuba nga kino nakiina ku mmeeza tuwansi tugambe nti tukole ekibiina nti tugenda kufuna ebizibu bingi ate wano wetuulaga mu 2026 wagenda tukwata nga bakwata ebyennyanja kati tukijjawo wali eyaseka agamba bali mu buntu abo atana kumanya mbu eno bizinesi bagala tukwata anti kyali wagenda kuba akute kamera asaba kantu kiti nga bwe tuli naye bamuba ne ttiimu waka nga mulina kibiina kibatwala ogwo mubali walooya abayimiridde amanyi nti abo looya b'ekibiina kibanya ebyantambi byatukuddeko ne looya ntambi yalina kulida si looya wajja okweyimirira ntambi mwenna nawe wajja okweyimirira ntambi naye nga ntambi yalina kulida mu kifo kya looya twamugobye ku musango gwa ntambi oyo twagumugobyeko twagumugjeeko ekyengenda okusaba ne bannaffe abatulaba bano njagalayo kantu mukkiriza kintu eki omuntu yenna aba atuyise oba shalomu yatuyise oba kasuku yatuyise oba sakozi yatuyise omuntu yenna basaba nga yakoze eki tugenda tule mu meeting tumanye omulimu guno tuyimirizaawo tutya gutambudde tutya amateeka ki agafuga omulimu guno kitegeera nga tuyimirirawa basijja batujja tukozesa batunjaawe sawa zino yusise bayita naye nga mwandisindiseyo looya wamwe w'ekibiina temukiina kutegeera kati mukyuzi madde nsaba tuwekyokuyiga nga nawasalomu era kasuku gabagekebera ekyogeddeko nesapoti yakyogeddeko naawe tugende maaso mukyemiti nga banabazze bebanajja manyi balinayo ekibiina ku kyalo eyo kyali kya niigiro naye nga kiyambako abafiiriddwa munno mukabi wabiika kati abamu ne bagaana okukola ki okuyingira naye bakirabanga nti kyamugaso nga bafiiriddwa kati batoko kati nga muntu lwafuna tukuba endongo omuntu bwafiirwa tugendayo netukuŋŋaanya omusuzaawo kati mukwano gwaffe omu yagaana okugenda mu kibiina ekyo yafiirwa ate bamuziika wala kitegeera kati buli amuyitanga mugaa kyali mu kibiina kyaffe si waffe kitegeera mpaka bwe yeekuŋŋaanya bawe ne bajja baleka nafuna okuyambibwa so tutwale maaso nga mwakiteesa adeviko mwogedde yafu kyokutandika ekibiina abamu tebalowooze mbu mu youtube mulimu nze asinga nze ndi w'amaanyi era byendi mukwogera amba kati balowooza ku youtube muze ndimu nenseetaaga ekintu kyoyina abantu abasinga bawuliriza kutamata bawuliriza kuyiga
kati ate amagezi gabagambye essimu yasembayo ne kumbozi mukati yasembayo era nga bali bamaze okwogera gwe n'owaffe fayino esembayo okusembayo kabadde kakodyo wakitegedde onnyonnyodde mwami wawagajjaffe nambeemu akanyi dayasi yakuba ebyokuyimba talimba dasi kajja wabuli ssebo dasi tomuwakuba dasi yayogedde yayogedde ku lwesi lwa mbozi mukati twakyogera kwongera kyamagezi mutu mu interviewing tugende nange twogedde kunywa ekyo kyokwegatta ba youtuber kinene tekibaamu kirimbu nze ndi munene omulagati mwe mubiruddemu oba onaatandika ebintu bino tekitakisa kufuna bantu bangi gwe nobafuna abantu aba bana gwe tandika abala bajja kukwegattako abantu abasinga baagala nnyo emmere ya leero tubola osanga omuntu nagandiza okufiira mu baafu nfiira mu nnyanja onange njawula baakoze eki so nze ekintu ekyo nakyogerako dda era twasako nedda yasobola netugeza okuyitaayita abaana awo abamu era kyayogerako kirimu ekiti nti twalina waliwo ekintu ekyaliwo netuyitako ba youtube baagala nnyo ebintu ebyamu twala mu ofisi yani ng'ofudde ne ku ekyo kati bw'atuukawo n'asangawo n'agamba lwaki basoose kuyita tebasoose kuyita naye nga tejjukira kino ekintu ina long run kigenda kukosa mwenna as a fraternity because lwa youtube kasita gundi event yonna esukka abantu abane beefuza fraternity nga mukola ekintu ekiri gatline so ujjukira nti mwenna muba mujjatuuka ekiseera nga bawala example kwoli gwe basooka okukwata bagambe nti nawe bakusobola president okitegedde olaba basiba ntambi olaba basiba ntambi kati gwani wegendeze byeyogera naye ng'ate mu bulamu bw'ensi nti ntambi kye yakoze singa yakyogeredde ku saidi y'abantu bandibadde basanyufu ng'abyogera ku yoli saidi gyabaddeko kati balinga abaagala oteminga emitwe gyaffe which you can't omuntu awa analysis osobola teminga mutwe gwe omuntu awa mutwe ndowooza ye bwenzija neeyogera ekintu nga kyogedde ku ono ng'ambadde ku saidi yo onajja kunyiga in everything kyokola mu bulamu kasita obanga owandowooza nti oyogerera omuntu omu woba oyogereddeko saidi endala yabalaba nti wabula bw'okyuka nodda ku saidi abalaba nga kituufu so kati wano tulina okulwana entufominga ekibiina ekyo tugatta abantu abali wano bakumala okutandika bonna abajja pulezidenti bagamba naatufuga yajja n'abantu 27 yatandika naye Kyagulanyi ng'ajja mu bukulembeze manya basooka kumukkiririzaamu kati alina kubeera mukulembeze yali bitone Vikita Kamenyo ne bebamukirizamu be basookera dda abasooka gatta ng'akyali Bobi Wine kunyeku ya OTT omanya abasinga tebabula Bobi Wine Kyagulanyi abasooka okumukkiririzaamu yali Dr. Bitone Lili Pazo onyo waffe Vikita Kamenyo ne Epasipazi nali omu kitiimu abasooka ddala ddala balwadde omuliro ne bajja so okutandika ne bali abantu abaliwo kati ffe waffe tuli abantu nganga muli munaana tukisemba kati gwe naawe olina ttiimu ekimayinza okuba mulina abantu nga bataano abo si 13 then abalala bajja kujja ekyokubiri kibadde obuuza nti abantu bagatwogera nnyo waliwo omuntu alemera tetulina kulemezaamu obanga alina kyonoonya era kyamukisa mulungi bulijjo okunoonya nawe olemera nnyo ku bantu omuntu n'omufiirako n'omulemezaamu ng'obatiza erinnya ate nga watokoze mu ne puroguramu ekko tufu alemezaamu ekyeboogera kitubula kwatibo bannange gaendagane watekedde nti nze wasembayo enzitanye bonna bye boogedde si kirungi kulemera ku muntu omuntu yenyu tabimanyi babe musajja wattu naye mwamutadde mu mbeera kati ali eyo ali depressed olw'obuntu obuki obutonotono Uncle Trevor journalism is totwaddeyo kantu ojogerako eryeggwanga Uncle Trevor Uncle Trevor jangu journalism is not a crime journalism is not a crime and we are here demanding for immediate release unconditional a release that is immediate and unconditional watali bukwakulizo bonna twagala Frank Atambye akole ki ateebwe era leero
tukunganye kukoti bannamawulire fenafena tuweddeyo nga twagala ensonga emu kuteekwa kwa Frank Antambi wabula omusajja gyali asobola obba nga alya ng'alya wabula embeera gyalimu sikiyeta kubba nga takolaki naye tusuubira obba nga mu nnaku ezisukka 3 ajja bba avaayo ajja bba afulumayo so era nga saawa yonna tugatandika otekamu obuyimba bwa Walukaga wabula akwagaliza enkomera ddala akwagaliza ntaana olinjulira bw'oligendayo Uncle tokanyiga omusajja embeera ogisanze otya wano kukomera ekisinza okunsanyusa ku muganda wange mbadde nsobola omusanga mu mbeera embi nnyo naye ansanyusiza nti yagumidde embeera eriwo. Uncle Trevor yani Uncle Trevor ndi musajja engineer ate ndi mukwano gwa Frank Antambi. Tubadde ffenna mu mbeera eno gyayitamu okugezaako oteekawo negotiations naye